mu ggwanga erya Buyindi abantu batokoma ye Mukama asinafuna sente osigale nga ye Mukama. Katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, nkwebaza Mukama olw'olunaku lwa leero, nkwebaza olw'essande luno Mukama. Kitange ngenda kwogera eri abatukuvu bo, naye nze simanyi kye ngenda bagamba Mukama, era siina kyamagezi munda mu nze ekyange kye nsobola obbawa, era si kye banonye wano, naye banonye ekigambo kyo Mukama, kuba bakimanyi bulungi nti olw'essande tubeera mu kigambo kyo. Ayi Katonda w'eggulu, nsaba Mukama oteeke ebigambo by'oyagala okwogera eri abatukuvu bo Mukama, obiteeke ku lulimi lwange. Nzikiriza Mukama okole emirimu gyo okuyita mu nze, yadde nga sisaanidde Mukama ompadde ekisa, nyimirire mu maaso gaabwe mbeeko kye njogera gye bali. Kati nno mukwano tunulire emitima gyabwe, okome ku mitima gyabwe Mukama. Bayina amaziga agakulukuta nga gadda munda, waliwo n'agatafuluma, waliwo abagafulumya, waliwo bali abatuula ne bagakaaba nga gadda munda, Omuganda agayita amavumira. Bakaaba amavumira naye nga tebalina gwe banaalaajanira, ne bakaaba nga gadda munda Mukama. Njagala obasisinkane Ayi Katonda w'eggulu. Nsaba obeeko omusajja oba omukazi Mukama, omusajja n'omukazi b'oyogerako nabo olwaleero Mukama, wabeewo enkyukakyuka mu bulamu bwabwe Mukama. Ayina ekibuuzo kitutte ebbanga ku mutima gwe, olwaleero Mukama kiddemu. Mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda Ayinza Byonna, emitima gyabwe gibeere ettaka eddungi, ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu, kigwe ku mitima gyabwe. Otonyese enkuba Mukama, kikule kibale ebibala, n'ebibala byakyo abirabeko. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye, amiina. Bamikwano Mukama yeebazibwe, mwebale okujja mu bungi bwe muti. Ku Sande tetutera kubeera bangi, naye mwebale kujja. Okusooka byonna mukuliko eyo mu kyaki. Mmanyi abamu ku mmwe mufunye chance egendako okusaba. Ffe eno kati tugiyita chance, okufuna chance egendako mu kyaki. Myaka 5 sigendangako mu kyaki wano wendi. So okugendayo ebeera chance, kati gwagiyina gikozese, atagiina ojja tuuka ekiseera oginoonye. Nzijukira ebiseera bye nabeera e Kampala nga nnyina chance okugenda mu kyaki, wabula ne nkwata booda ne ngenda nvuga booda ku Sande. Sente zibeera ku booda ku Sande mmwe, anti booda zibeera ntono ate nga abatambuze bangi, era nze olw'Essande lwe lwabanga olw'emmande lwange. Kati ntuuka ekiseera njagala okugenda mu kyaki sikyasobola, ne nzijukira Essande ze nayonoonanga nga ndi Kampala ne sigenda mu kyaki. So bw'oba ofunye chance egenda mu kyaki gikozese, ogende weebaze ku Katonda. Newankubadde abamu kyaki bazikyawa, abantu bonna bempule bagamba nze nakyawa kyaki. Nakyawa kyaki, sikyayagala kyaki, nze sisaba, nja kusabira ewaka. Muyina ensonga zammwe. Era olwaleero nnyina ebigambo bye njagala okwogerako gye muli, kubanga leero somehow Bible and politics, but yeah, like that tukikola like bwetutyo. So njagala okwata Bayibuli yo owandike ekitabo kya Koseya. Mu Luzungu bakiyita Hosea. Ng'ogenda ku Amos yita ku Zabuli, oyitawo ku Ngero, oyite ku Yeremiya, ojje oyite ku Ezekieri, ogenda sanga ekitabo kya Amos, kya Hosea. Owandike sura 13 ove ku lunyiriri, tugenda kusoma olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Olwaleero senga mbadde nga tikyalumbuye, nandibadde ngamba bwe nti taaginga abasumba b'omu Kampala. Bw'wabaayo asobola obbataginga bataaginge. Bw'onooba onoosobola obbaweereza vidiyo eyo no gibaweereze, naye nkimanyi bajje giraba. Olunaku lwe natya nayogera ku Interreligious Council n'enginenya n'ensoma Bayibuli okugimalayo, omuntu wa Interreligious Council najja olwagivaako bwe nti sawa zaalinga 2 ez'ekiro ng'essimu, mwana wange wayogedde naye nze wannanze bwereere, bino ebintu biri bwe biti ne bwe biti. Oba owa Interreligious Council yafuna message yange, mujja gifuna olwaleero. Natandika puroguramu eno ng'ebyokusaaga, nze nali mu byange
nga ndi mu byabufuzi byange ne ngamba naye abasumba bana abatayogera ku politics nga Bayibuli njimanyi nti mu Bayibuli mulimu politics lwaki sivayo ne mbuulira abantu nti mu Bayibuli mulimu politics nensooka ne nnindako ekintu ne kinnuma ekintu ne kimbuza emirembe nenzija okujja okwogera ne sifuna muntu n'ogwo naye ne nvawo nga mpulidde emirembe nga mpulira omutima gwe nga ndi musanyufu nga mbyogedde lwe nakomawo ngenda okuddayo okukebera vidiyo ng'abantu bagirabye nga 12 nengamba nga njodde bannaye bano abantu bonna nenkomawo nyina wano Uncle Sam mulabyeko wano kwali n'abantu awo abatonotono nga 5 ne babeerangako 5 2 ekyavamu nengamba leka nkubire nga bemmanyi mbagamba abange mujje mulabe mubeereeyo naye ntandika obbakubiranga nga bwe mba ntandikanga bajja nga balaba ne bagamba ebigambo byo birungi naye munnange okufunafuna wenge muganda wange okujjako beeyambuliremu awo soko beeyambuliremu awo bamansulize bono bamansuliza bajja kujja neŋamba ebigambo byenjagala okwogera nga tebikwatagana na kumansula nga siri mu mansuzi neŋamba nedda Uncle Sam oyo olumu naali njogera naye kyenva mwogerako enyo naŋamba wire ebigambo byo birungi ebigambo by'abantu bwe banaabiwulira gwe birako ng'oyogera bajja kujja tokoowa nemugamba Uncle nga jjo twabaddeko 2 feka neŋamba twabaddeko 2 naye gwe sigalako neebaza Katonda nti mwamala ne mujja kati bwe mwajja lwenzuula nti waliwo demand nene waliwo demand mu kigambo kya Katonda naye nga supply ntono olwo ndi mu economics anti mugamba saasoma kati mbalina kati ngendo kizuula nga waliwo demand neneebuuza demand evaawa ate nga ba suppliers bangi Kampala buli wootunula waliwo supplier ono supplier oti supplier ina radio ina TV ina church ina abasirikala ina UPDF ina ekibinja ky'abantu neneebuuza demand evaawa nga waliwo ba supplier bano bonna nze nenzijanga nerabanga supplier omutono atalina kyali ngenza okukizuula bannange nga demand nene we cannot satisfy it omanyi equilibrium kaavu mwe kati ate nsobola okuleka wano Bayibuli tuddayo mu commerce demand wesisinkanira ne supply S1 2000 bannange mbijjukidde kasita siteeka mu mathematics oyo ye nedda wamma negwomanyi gwe tulabika twasoma fembi gwomanyi kati gwowulira ngenda okukizuula nga demand nene kati netandika okunoonya lwaki demand nene ate nga basupplier weebali ngenza okukizuula wallahi nga tetusappulayinganga nako abo bonna abali mu kiti nti Mukama nti muyimiriddewo ku lwa Katonda okubuulira enjiri okubuulira abantu ebigambo biri Isaaya byayogera nti omwoyo wa Mukama ali ku nze anfuseeko amafuta okulangirira ebigambo omulimu ogwo gulinga omutono naye munene bannanga abantu baagala ekigambo abantu tebalina kigambo era kyenvudde ngamba wano bwe waba wasobola okutaaginga abantu bano gwe ntaagingira buli suppplier gw'omanyi ti ono suppplier wa kigambo abaliyo nga muli basupplier ab'ekigambo ekituufu ddala nga muli ku misingi Mukama abawa omukisa kati njogera kwabo abaava ku musingi naye nga mwe mulyamu buli waliwo bali nga bo balyamu buli olwaleero benzigiridde si bebo bokka nzigiridde okusinga njagala okwogera ku b'omwoyo kubanga nabagamba nti ekigambo kya abantu abali mu mwoyo abayimiriddewo ku lwa Katonda tuyita bakitaffe mu Katonda omuntu baafuna ekizibu nagamba kanzirukire wa pastor kanzirukire wa sheikh kanzirukire wa reverend kanzirukire wa father Sheikh Nuhu Muzatabate w'Umulamirembe ayina ekigambo kye yayogera yagamba ffe tukola mu ofiisi ya Allah
gwe omuntu abikula Bayibuli n'ogisomesa oba Katonda yakuyita oba teyakuyita kimanye nti oli mu mulimu weewe omulimu bw'aba teyakuyita omulimu wagwe wagubeeremu kyova olaba kooti masho yegamba bweti gweva ku kooti masho ng'eyo Uganda yagwa eddalu njogera ku kooti masho entuufu bekakutanda ne bakukwata n'emmundu weeyingiza mu magye era bakuvunaanira mu masho kooti kooti masho why weeyingiza mu magye bw'obanga wageeyingizaamu kola ebituufu okitegedde kati bw'obanga wakwata Bayibuli n'ogenda n'obuulira ekigambo kya Katonda oli bakurikuruutinga osobola okukisoma n'okivunula n'okibuulira abantu kubanga kino ekigambo kya Katonda kigenderako ebintu ebirala abaali wano nga ku lunaku lw'amatabi mujjukira ekyawandiikibwa kye twasomako Matayo 21 essula ya 6 nti Yesu n'alinnya ku ndogoyi n'ayolekera Yerusaalemi ne bamwalira engoye endogoyi ye yatambulira ku ngoye ekiraga bw'obeera ne Yesu waliwo privileges ezandibadde ezize gwe gwozitwala y'ensonga lwaki olwaleero nkyatema mpanji nzijeyo ebintu bino bye ngenda okwogera njagala kwogera ku bannaddiini ab'omulembe guno mutegeere nti mukola mu ofiisi ya Allah nga mukolayo ku lw'abantu Allah baabawadde Sheikh Nuhu Muzata bate Mukama akwekyumula eky'emirembe yayogera ekigambo ekyo neŋŋamba era we yayogerera waaliwo abasirikale n'abagamba muli bajjeno naye nange ndi jjeno mu ofiisi ya Allah era bwe muba mulowooza nti musobola okukomandinga ne mulagira mukomandinge nange nkomandinge mutegeere nti nange ndi jjeno ekyali ekituufu katulaaliro njagala okwogera kw'abo abakola mu ofiisi ya Allah ku lw'abantu lwaki ekigambo kino kinnumye nnyo okutuuka okubyogera ebigambo bino mbireete why demand esusse obunene nenkitegeera nti enjiri ya Kristo tetambulangako nayagala nnyo Pastor Bugingo waliwo omuntu gwe nayogedde naye a lady from UK yaŋambye nayagala Bugingo from day one olw'enjiri gye yali abuulira naye gye nakoma okwagala Bugingo gye nakoma okukyawa Bugingo saagala nakuwulira ku ddoboozi lya Bugingo kubanga Bugingo yajja abuulira enjiri njogera bigambo by'oli bino si byange nze byange nja byogera yajja nga abuulira enjiri n'empulirira ddala nga Mukama arenewinze ekkanisa agikomezaawo ku musingi n'aleeta ne puroguramu bagiyita emisingi naye gye nakoma okwagala Bugingo gye nakoma omukyawa omukyala alina ensonga ze omukyala n'angamba bw'ati ekyasinga okunkyaya bwe nava ewa Bugingo ne ŋŋamba nno kaŋŋendeko ewa Pastor Tom n'atandika nga okugoberera TV ya Pastor Tom ekyamunyiiza omukyala yaŋŋambye bw'ati tubeera wano juzi mu kampeyini Tom n'alyoka aleeta abantu n'alyoka abuulira n'abagamba mbuno buli omu ajja atubuulira ekirooto kye yafunye Mukama kikyamugamba ku kalulu kano akajja era twagala tukakase Mukama obuyinza abuwadde abasiyazi abuwadde abayaga abuwadde abanywi b'enjaga abuwadde abakwasi b'abakazi nga Pastor Tom yayogera nkwotinga bigambo bya mukyala omukyala n'aŋŋamba kkolo lwe nakyawa Pastor Tom nti era abantu ne bajja ne boogera nze Mukama yandaze nga simanyi biki nze Mukama yandaze nga biki byonna omukyala yabiŋŋambe n'aŋŋamba ŋŋenda kukunoonyeza ne vidiyo eyo ogirabe naawe genda ku YouTube oginoonye tuginoonye era ndi mu kuginoonya paka lwe naagifuna naye ongirabe n'aŋŋamba bwe nava eyo ne ŋŋamba nno kaŋŋende ewa Ssenfuma mu bantu bempa respect mu kibuga omwo Ssenfuma yabuulira enjiri ey'omuntu w'omunda sinatandika nno njiri nzija buzzi sinagitandika I respect Pastor Ssenfuma naye omukyala yaŋŋambye oyo naye kati nembivaako neŋŋamba kansigalire Katonda wange kati ndi ne Yesu buli muntu gw'owulira agamba nze nakyawa amakanisa nakyawa amakanisa nze nkola byange neŋŋamba fine ne mmala okwetegereza endooliita eziri mu basumba
ne mmala okwetegereza ebintu bwe bitambula, bonna balina we beegattira, bonna buli omu akayana Pulezidenti Museveni, nga bonna bava ku mulamwa ne badda wali ku Museveni. Nzijukira gwali mwaka ki? Pastor Mondo Mugisha yali mu studio za CB. Medi Nsereko n'abuuza Pastor Mugisha Mondo nti Mugisha, ku ID yo kuliko title ki? Yali musirikale ng'atambula n'emmundu, nga pastor ate nga minister. N'amubuuza ku ID yo kuliko ki? In fact Mondo kyamulemu okuddamu. Olwaleero genda onoonye Mondo olabe ekyamutuukako. Eyo gye ntandikidde, nzije ku kyawandiikibwa. Ne tubeera n'omusajja eyayuuguumya ekibuga almost ne East Africa, bamuyita Muwanguzi Kiwedde. Oyo ye yasooka okutunda ekitundu kye bayita Namulanda. Pastor Kiwedde n'akola ebikulu n'ebyamaanyi, oba byali bya bulimba nga bwe boogera, I don't know, naye nga buli woyita owulira Kiwedde. Pastor Kiwedde, Pastor Kiwedde, Pastor Kiwedde aliwa n'abalala bangi. Ezo ze example ze mbawaddeko. Kati nkoze bwe nti waliwo lwe bwatuuka bwe buti mu Isirayiri bino ebintu ne bibeerawo, era Katonda n'asitula Nabbi Koseya n'amuwa ebigambo bino bye ngenda obbasomera olwaleero. Y'ensonga lwaki enjiri ya leero bw'oba osobola okugisalayo, gisaleyo ugisindikira omuntu. Why? Omulembe gwaffe ebirala ebintu byonna bibaddemu, naye tubuliddwamu omunnaddiini ayimirira, tubuliddwamu omusajja wa Katonda ayimirira ng'abasajja ba Katonda bwe bayimirira mu mirembe gyonna egibaddewo. Emirembe gy'abadikiteeta tegitandikidde ku Museveni, emirembe gy'abadikiteeta tegitandikidde ku mulembe gwaffe. Badikiteeta babaddewo ebbanga lyonna, abafuzi ababi babaddewo ebbanga lyonna, abafuzi ababi babaddewo abanyigiriza abantu, naye Katonda abateerayo obuddukiro bubeera bw'abannaddiini. Tugenda kugenda mu Bayibuli. Kati njagala omusumba omu, sheikh omu, reverend omu, faaza omu aveeyo wano atugambe nti nze nsobola okufiitinga mu bigere by'omuntu ono. Ekyo njagala okwebaza mmwe abagoberezi, mmwe abakkiriza, mmwe njagala obbebaza nti mmwe mukoze ogwammwe. Somehow somewhere ogwammwe mugukoze, ogwammwe Bayibuli gwe bagamba mazima gennyini abantu bagukoze. Bayibuli ebagamba nti mmwe mulabirirenga bali, mubatikkula emigugu gino, omusumba aleme kukeera ku makya ng'alina okugenda okuggulawo edduuka, aleme okukeera ku makya ng'alina okugenda okutema ebikata, aleme okukeera ku makya nga landiroodi amugobye mu nnyumba. Ekyo ekintu bantu mmwe mukikoze, ekyo mukikoze, kubanga abasumba bagagga nnyo. Saagala kuwogera ku bantu balala nnyo kuba sibamanyi, mbagatta wano bonna kubanga bonna bali mu ofiisi ya Allah, naye nsinga nnyo okutegeera abalokole. Abo bo ne bwe tugenda ku kitebe kyabwe eky'obulokole oba bakiina, ne bwe balimpita ku mativi gaabwe, ne bwe balimpita mu kooti, nsobola okuyimira mu byawandiikibwa. Omanyi balina obuyinza bungi. Babizonto baayogera ku bugingo, bugingo n'abagamba enkya bwe bunaaba bwe buti mujja kuba mukomera, era ne babakima. Ensi yonna neeyuguuma, bugingo pasita 99 n'ebanona. Nze bino mbyogera with authority, nti ne weba kooti I can quote nenjogera Bible, kubanga byenjogera tebiri bweru wa Bible. Sitera kwogera kintu kiri bweru wa kyawandiikibwa. Jo kamba weeye ekyokulabirako. Recently, like 2 days back, is it? Nalabye mukama wange Robert Kabushenga nga handing over office nga juwa Doni Wanyama. Bwe yabadde awaayo office yavuddeko K Mabega New Vision gye yagisanga. Entandikwa ya New Vision abagireeta okugituusa awo ye we yagisanga
yali ekola etya wa weebadde eraga n'ayogera ne ku banna abalala abaamusooka ne baakoze nabo then n'awaayo ofiisi ewooyo aliwo kati era ne beesika mu mukono baafunyemu n'ekyokulya n'ekyokunywa nga bali bonna. Bayibuli etugamba bweti, njagala mbawo ebyokulabirako tusobole okutegeera ebintu bino. Sagala kuleka muntu bweru nga tategedde bintu bye mba njogedde. Bayibuli etugamba nti eby'omu nsi bituyigiriza eby'omu ggulu. Eddakiika 25 zigenze sinnatandika vidiyo naye nkyatema mpangi ngende otuuka wali nga buli muntu akitegedde kuba sagala kuleka muntu bweru. Bayibuli egamba eby'omu nsi bibayigiriza eby'omu ggulu. Kati nga bwe mwabirabye bwe mbibanyonnyodde gwe ataabirabye nga bwe mbikunyonnyodde naawe yabirabye kati bijjukire kabushenga nga bwe yakoze. Kakati bikyuse tugenze mu ggulu kati. Kuba mwakafaananyi tutuuse mu ggulu. Bannaddiini abaaliwo omulembe guli, ab'omu Bayibuli n'abatali ba Bayibuli bajjenani luumu, bamuzaata batte, bamusa, ba Eriya, balina dayiningi eyaabwe, balina akafo kaabwe ke babateekamu awo nga ba warriors, nga abalwanyi abalwanirira emirembe. Tutuuse mu ggulu, batandise okusoma, bagamba bwe bati waliwo n'abaakatuuka kati abavudde mu Uganda. Naye ng'olina okuyitawo nga wakikola perfectire nga Musa bwe yakikola, wakikola perfectire nga Eriya bwe yakikola. Yitawo wano ogende osike Eriya mu mukono ogende otuule wali mu ntebe yo. Njagala ompeeyo omuntu wagu omusumba ogwo. Ndi kubasumba basheke mubalike kuba simanyi Qur'ani kyeyogera ku ebyo. Ndi kubasumba. Mpayo omusumba omwe asobola okutambula n'agenda asika Musa mu mukono n'agenda atuula wali Musa waali. Mpayo omusumba omwe asobola okutambula n'ajja mu bigere bya Eriya bya Samwiri n'agenda atuula wali n'atuula ku ntebe emu ne Samwiri. Tuweeyinga kati kubanga bali nabo baali mu mulimu gwe gumu ne guno. Kati ngenda tandika nkulage bali baakola ki, bano baakola ki. Musa yakeera ku makya. Qur'ani egamba bweti, waliwo Sheikh gwe nawulira nga akootinga yagamba bwati, mbu ne Sitaani yatuula olunaku lumu n'agamba wabula nnina amawaggali, nnina emputtu, neewulira naye Falaawo nsinzeeko. Falaawo naawe onsinze ekintu kino kisussizza. Newulira Sheikh, mpuliriza nnyo Sheikh Kiti. Uyu musajja Kiti bw'obanga ng'omusanze tomuyitako, todduka beerawo omuwulire. Waliwo ne Sheikh omulala omutinitini ebiseera ebyo yayambalira bujingo naye mumuwulirize. Nze mbawuliriza. Era oyo Sheikh oyo omutonotono awo ye yayogera ekigambo ekyo nti Firawuna ye Falaawo w'omu Bayibuli mbu yalina amawaggali ne Sitaani n'agamba wabula bannange leero nsinzi. Musa yatambula n'agenda ew'omuntu bw'atyo Falaawo n'amugamba let my people go. Bw'ati bw'ayogera Mukama, let my people go. Kati oyo yali wali akoze obulungi e Uganda nga wayimirira mu maaso ga Museveni n'omugamba nti Museveni kyokola kikyamu, let my people go. Yitawo wano genda osike Moses mu mukono mumumpe wano ng'oggyeko Sheikh Nuhu Muzaata badde. Ate oyo w'Abayisiraamu kati ndi kubalokole. Era Muzaata batatekwa kubanga ali ku dayiningi egi. Muzaata yayimirira nga waliwo bannalwana n'abagamba tukoye twalwana teri yabatuma kulwana. Ate ne bwe muba mwalwana ne bye mubbye bibamala. Openire nga bonna balaba. Neyogera n'agamba ekyokunzita si y'ensonga. Ojja kunsookayo naye ate naawe ojja kujja nyinza n'okutuma akalangiti kange nti okandeetera kuba empewo endi bubi. Nuhu Muzaata batte. Oyo bw'omusanganga ng'atudde ne Musa teweewuunya todduka, ekyo yakikolerera. Kati mpaayo ow'abalokole omu ayimiridde mu maaso ga Museveni n'amugamba Museveni otemako otya omwana engalo. Owamba otya bannayuganda ne babula Kibalama kuva 2019 talabikako 2018 2019
2019 gw'omukaaga up to now Kibalama talabikangako John Bosco kati mpaayo omuntu omwe agenda okutambula mbaleetedde kire ekifaananyi walalabyeko World Cup ngagwa abasinze okusamba emipiira obulungi bagenda wali ne bagenda ne basika platini mu mukono anti nze nako mu kugoberera ebyo emipiira nga platini ye gundi ye wani UEFA FIFA bwe bityo ebyo nabyo nababiwagirako mwenze nasibako beti Kampala yankuba nengenda nsiba beti nga bobo yagala akali obuuzanze emukedoni zinzimanyi nagoya mumanyi kiche simanyi nakuba beti omuyindi nankuba nentambula mu kubo nga njogera nzeka katono neyambule engoye entambule bwerere mu musaga kati buganga walolabe ku basambi b'emipiira abakoze obulungi bateekawo ne ba legend bali abagusamba bapere apere wali omugenzi Maradona anti njogera biri ebyemyaka gyaffe nojja nosika Maradona mu mukono nakugamba gwe mwana gw'ekyo kintu ky'okoze eyo golo gy'okoze eyo gy'okubye gwoti eyo nange nagikuba England mu 86 ne munyumyamu awo ne Maradona kubanga okoze Maradona bye yakola okitegedde ate bwe bibanga byakulema jukira waliwo oluntu awagira Ivory Coast ne bamukuba n'aviramu mu kibinja nga tebannagenda namukali anti gwe bakuba yatuula ebibinja biba bikyaliko ate eriyo abasimbula bo ne bavayo ne mukoma weeka ng'egyo ebibinja gikyatambula anti bakubye ebiri n'ogwokusatu ddulo gwe tolinda kaddako dewammwe emmere yeebeera eweddeko kati njagala mbabuuza Moses yayimirira mu maaso ga Farao sitaani gwatya sitaani agamba Farao nkutidde ekintu okisusiza niwankubadde nze mbadde manyi nti nze kamenyo wonsinze kiri mu Qur'ani Sheikh yakyogera kati gwasemberedde Sheikh yenna genda omubuuze sijja kuwa reference kuba nawulira kiwulire ate sisubira Sheikh kunimba aba basajja mbawulira nnyo fe Bible etugamba nti Musa yagolola ku nnyanja emyufu ennyanja ne yeeyawulamu Qur'ani yegamba bweti nti bwe yakuba omuggo ku nnyanja ennyanja ne yeekubamu amakubo 12 byebika by'abaana ba Isirayiri ebika 12 buli kikano kifuna ekkubo Qur'ani yo bwegamba okitegedde so nze Qur'ani nayo kasitampulirayo akantu omanyi simanyi Luwarabu era ndi mu kunoonya ya Luzungu ate nja gifuna kati tuzeeyo wali njagala ompeeyo omuntu agenda okusika Moses mu mukono era kati njagala ombuulire Serwadda Bujingo Kiganda Lwere senga bagenda ne banyusika omukono mu Moses banyumya mbozi ki kubanga yandibadde amugamba muganda wange Farao yali mugumu naye ne Museveni abadde mugumu nagenda ningamba Museveni nti Museveni bino ebintu bikyamu eyo embozi gyeri wali wasobola je awani aginyumya kubanga omuntu munyumya ebintu nga bifaanagana kati olwaleero yani Pogba asobola okunyumyako nani ne Zinedine Zidane kubanga bonna batwala ekikopo mpaayo omulalo w'ensi endala kubanga bano bonna Bafaransa ate Maradona yafudde ani omulala we yatwala ekikopo naye ate ye Messi ne wankubadde agusambye talina kyasobola kunyumya n'oli takikwatangako talina na golo mu World Cup ate ng'omupiira agusambye guli ebigambo babyogedde ze TV bazikoze Moses tiyakola TV Moses teyakola radio kubanga Bible ate Bible kiki teyanditubuulidde nti Moses yakola TV ne radio ebirala nga babitubuulira bye yakola awo Moses ye teyatuukawo naye Moses bye yakola aba TV ne radio tebannaba bikola naye yatambula n'agenda mu lubiri mu State House namugamba let my people go
bw'oba ogaanye lindako ekigenda okuddirira enkya n'atambula n'agenda agamba omuntu asinga sitaani obuzibu Qur'ani yegamba. Kakati njagala ombuulire sserwadde omukulu w'abalokole e Uganda Lwere omukulu w'abalokole e Uganda Kayanja njagala mumbuulire bwe mutuula ne Moses ku mmeeza emu ku dining mugenda kunyumya ki bw'oba tolina kyogenda kunyumya naye osuubira otuula waawo kuba ya leading a group of people from Egypt to Canaan. Now even you now you are leading a group of people from to eternal life. Will you do it? Oli kisobola okikola awo olituulawo. Oyo bw'oba omwagala genda osome ekitabo ky'okuva genda Exodus jojja okusanga story eyo yonna naye ojja gitandikira ndowooza kusuula nga yakuna ogende ng'osoma awo verse 14 ojja soma awo nga befeesinze bwe bati. Lwaki leero benziyiridde bannanga abantu balina emitima emizito abantu balina emitima emizito abantu balina ebizibu abantu tebawuliranga ku njiri abantu bali disappointed abantu bayagala enjiri naye abantu bali disappointed nga baba disappointinga bebo bennyini. Gwe edda twagendanga mu nnimiro okulima okukoola ebijanjaalo enkumbi ezikoola ebijanjaalo ziba ndala si ze ziri ezitema ebikata no making sure nti totema kijanjaalo gwegeza otema ekijanjaalo why sawa yakukoola ebijanjaalo bifune naye bannange bano abakoola ennimiro ya Katonda batemye ebijanjaalo bya Katonda gwe batemye ebijanjaalo byonna buli muntu akubuulira agamba nze pasita nkubuulire wankubadde toyina kyaki kyova olaba pasita Male abasinga ali bize nnyo bulijjo Male ayogera nga simanyi kikyayogera mmaze nange kukiraba kati omanye essaawa ze ne bakanza ne bakasaawa 6 nze okukasaawa 9 naye nze nnyina essimu 2 eno bweggwako nga nzira ku eno. Why? Demand esinga supply. Nze negenda okujja wano nagamba nze kantandiki abantu be nagamba okusumba balinga 3 4 5 ne mugenda nga munyongerako ne gundi mugatteko kati omuntu akwesanga pastor nze gwoba nsumba era okuva n'olwo gwe musumba wange batolina kyaki omu yaŋŋambye era bwenva wano ngenda kudda e Kampala ngenda kuloonya kyakiyo kakati bamugambeko nti nze nyina kyaki e Kampala oba bamugambeko nti nze ngenda kuzimba kyaki e Kampala naye ye yagirabye edda ye e Kampala alabayo kyaki yange siyina walala pasta ne bw'onoobeera wanja kulinnyanga nzije nsabire mu kyakiyo. Abasumba mbabulira Bayibuli egambye bweti mu kitabo ekyo ekya Koseya kyembawadde essuula eyo 13 olunyiriri lwa 7 na lwa 8 bulijjo mujjamu ebyawandiikibwa ne mubuulira abantu kati naffe katubabuulireko ebyammwe. Bayibuli eno si y'abantu mmwe mwekka abatuula eri erimu n'ebyabo abayimirira mu maaso gaffe ne batubuulira lwakuba ebyo tebasobola byogera era bwe babisoma babiyitako era tebabyogera naye Bayibuli egamba bweti byonna mubikoze naye gwe owulira Bayibuli egamba ku ebyo ebintu bye mukola obusungu bw'abalinako agenda batega mu kkubo lyammwe ng'empologoma era agenda kubayuzayuza Bayibuli etuuka ogamba bweti ndibayuzayuza n'akabubi k'omutima n'enkayuza. Omumanyi okukuyuza omutima n'aguleka ebweru Katonda okumanya nga munyiivu ku bintu bye mukola ekisibo kye. Omusumba Ssennyonga yagambye omusumba oli gwe nabagambako luli namugamba gwe nkuwadde chance ogaggawala okuva n'olwo togenda kuddamu kubeera mwavu jangu ondabe obwavu ogenda buleka mu woofiisi yange togenda kuddamu kufa bwavu sebo balina n'obuyinza obugaggawaza gundi n'obwavuwaza namugamba ofune emirembe ogende olabirire famire yo osigaze ne kyaki yo mu mirembe naye bw'ogaana byonna bigenda kufa. Ekkanisa ya Kristo teri musumba alina kkanisa ekyo nkiddamu teri musumba alina kkanisa ekkanisa Yesu yagisimba ku lwazi bw'atyo bwe yasomesa nagamba Peetero nkulekedde ekkanisa eno ngisimbye na ku lwazi n'amanyi g'emagombe tegagenda giyinza
Mmwe bye muzanyira mu kanisa ya Kristo kambabuulire Bayibuli egambye agenda kubateega ng'empologoma agenda kuba mukambwe ennyo nga eddubu eribbiddwako abaana baalyo nti kati asooka abakwate abataagule n'akabubi k'omutima akataagule omutima aguleko ebweru empewo egufuuwe enkuba egukube genda onoonye kiwedde bayogera ku kiwedde ebintu ne bagamba bannange kiwedde yaleepinze omukazi bagenza okumuyimiriza nga mu motoka ye ayina mu nnika z'abakazi 7 pasita nnika z'abakazi 7 zikola ki mu motoka ye okay kyereka yabadde azitwalira mukazi we ate mbuno ne pisto ate naki Katonda yakwata kiwedde n'amutaagula omutima n'aguleka ebweru Bibuli egambye nga Katonda yennyini yabigana gamba nja kubateega mu makubo gaabwe ng'empologoma ndibabuukira ne mbayuzaayuza ng'engo ndibeera mukambwe nga eddubu eribbiddwako abaana baalyo gwe wali osanzeeko embwa ng'ezadde n'okwata ku kaana k'embwa wali osanzeeko pusi n'okwata ku kaana ka pusi nga pusi eyonza ne bw'oba munene nga ggolola naye Bayibuli egambye singa embwa tagenda kuyuzaayiza nga mbwa Bayibuli egambye ng'engo agenda bateega mu kkubo kambabulire kyova olaba nti mumaliriza bubi ne mumaliriza nga pasita abadde ow'amaanyi aweereddwa beyiro ate ne mu ggwanga adduseemu tayagala nakwogera wawaali n'amasimu n'agakyusa mwakola bye mutalina kukola ne muleka bye mulina okukola ennimiro mugizannyiddemu ennimiro ya Mukama mugizannyiddemu ate Mukama kyasooka okukola ng'ozze omumuweereza yakuwa omukisa agukuwa kubanga ye yakyogera gwe bw'oba osazeewo okumuweereza Bayibuli egamba tewali alireka bibye ku lwange ne simuddizaawo era kyova olaba bavuga ziri ennene bavuga ziri embi era baatuuka okulowoozesa abantu nti omusumba atalina byuma mu kyaki oyo aba talina Mukama omusumba atalina programu ku radio oba ku TV yonna oyo talina Mukama batuuka n'okubatomeza pasita nga talina naye n'amakinga sure nti afuna programu ku radio atunda ekintu kye n'agenda kuba bulooka ku Sande ku makyala abikeko waakira eddakiika 3 ku Dembe FM abantu be bawulireko nti pasita alina programu ku Dembe FM nedda bassebo abasumba bali eyo bakuba empale ebiraka abasumba bali eyo bavuga eggaali ezivaako n'enjegere olusamba mbwate akajegere ne kavaako kurr naye nga balina Katonda munene ne bw'omutikka ku tipa tajaako ate waliwo bali abalina benna nga Katonda waabwe ne bw'omuteeka ku kyokolo esigala tejjudde nga balina Katonda mutini bw'ati alinga ettonda erigema bwikati naye nga abasumba bali eyo tebamanyiddwa nako naye nga balina Katonda munene naye abantu Katonda bawadde omukisa nze omwaka gwa 2021 nali nsoma nengenda keekawo ku ggaba eyo twali tugenze kuwuga nga tuli baana ba ssomero nendaba ennyumba ya Pastor Kayanja eri Muleke Victoria gwatagirabangako eri si Kuleke Victoria Muleke Victoria ekitundu kyayo kiri Muleke Victoria ate ekirungi buli musumba yenna Mukama gwawadde omukisa olugero lwe lunene lulinga lwange Kiganda yatugamba yalinga atunda bintu ku bbaasi asalasala ennaanansi n'aziddusa ku lusaniya era yeebaza Mukama nti Mukama yabimuwonya agamba jjukira lwe yali atadde olusaniya bw'ati waggulu ku bbaasi omuntu agule omuntu n'akuba olusaniya ennaanansi zonna ne ziyiika n'azirondawo ng'agenda zisuula n'azitwala ku luzzi n'azooza n'azikomyawo anku n'azibaguza neera ne bazirya Mukama abawadde omukisa wabula mukakkanye ku bijanjaalo bye mu nnimiro ye gye yeesimbira ye n'abaleeta mu mugikoole mugikakkanyeko ne mutematema ebijanjaalo ne kasooli ekyo kyatukubyanga emiggo gwe ekijanjalo kimu bwe kiti n'okitema naye gwe muzeeyi wange mumumanyi nje muba bwemu mubeereko naye
nje mubaweeko mubeereko naye mumulabe ate kati naakaddiye naye era newankubadde mukadde naye ffe twabeera naye wali nga yakaveterani yakava mu magi yatukubanga ne ku kyalo ne kuwulako n'omu asobola obbataasa olumu yatukuba maama nadduka mayiro nga 3 ogende waabwe okuleeta maama we nazaala ye yamutujjako yekka ye yali asobola okujja otutaasa ogu omusajja yatukubanga ziri zennyini ze baalagira kakati geza oteme ebijanjaalo wabula abasumba bakkakkanye mu nnimiro y'omusajja gye yeesimbira batemye ebijanjaalo byonna buli muntu gw'owira gamba ndeka bwire Katonda mumanyi naye ndeka kakati Bujingo njagala atubuulire ku sitoole ye yatugamba yali atembeeya kesisi bwe mukwata bwadduka bwaddamu kapito n'afa nazaamu omulala lero musanga na stocks z'abaana luli omusanga na gundi na steel wire luli omusanga na bikubi yenje munyeera bikubi yenje nkokonye munyeera sembera wano Katonda n'akujjeyo n'akuwa omukisa n'akufuula kyoli kati wabula yayimira ku kituuti n'agamba bw'oba toyina miliyoni 2 zipugisibe ebyokukwana biveeko ebyokuwasa byesonyiwe bw'oba tosobola kugulira mukazi kaleega ka miliyoni 2 we watembeyezanga wagula obuleega bumeka Teddy wamugulira ku kaleega ake miliyoni 2 mukama amaze kuwa mukisa n'ogoba n'ogulira ono ake miliyoni 2 wabula agamba olowooza ekyo ekintu muka ASP bw'akiwulira agamba ati muka ASP nawulira nga pastor ayogedde kuba kakati ngereza kuwange kuba ye tajja kunshawa bwe nagereza kuwo nyigira ngereza kuwange naye ngamba owa buli muntu nawulira nga pastor yayogedde yagambye bw'ati bw'oba toyina miliyoni 2 zigulira mukazi wo kaleega ebyokuwasa biveeko omukazi wo n'akiwulira ne mukiwulira nga muli babiri nga naye n'obuleega bw'ayina akebbeeyi ka nusu 10 oyo omukyala olowooza bw'atandika okuweyinga akuwulira atya gwe bbaawe ate ng'eri emmanju waliyo asobola okumuwa waakira ak'emitwalo 10 agamba kagaba tegoononese abo benkugamba nti bali mu nnimiro batema ebijanjalo by'omusajja bye yeesimbira naye agambye abalaba alina akasiko kagenda obbateegamu bajje nga bazunga bayibuli egambye ngenda bateega bayibuli ezimu ez'oluzungu zigamba I will ambush you omanyi abavunula bayibuli zino zaava mu lulimi simanyi Luyonaani simanyi Luhiburu biki kugamba bajja bakyusa waliwo ebigambo lwebiwewuka ate waliwo ziri ezirina ebigambo ebigumu bayibuli egamba I will ambush you somewhere mujja kujja muzunga omanyi kyebayita ambush kikolebwa nnyo mu basirikale n'otambula nga tomanyi kumbe waggudde eddamu eriya y'omulabe ne balyoka bakukuba ate ambush ne bwoba olina amaanyi agafaanana gatya ne bwoba olina tactics ezifaanana zitya bw'ogwa mu ambush towona bw'ogwa mu ambush kizibu okusurvivinga kubanga ogudde mu kintu ky'otaategedde bayibuli ezimu zigamba I will ambush you somewhere ndibataagula okumanya yagamba okutaagula bayibuli egamba n'akabubi akabika omutima nakunja kataagula omutima nguleke ebweru wulira abantu Katonda be yawa omulimu kakati njagala ombuulire omusajja Prophet Nathan bw'obanga omwagala Nathan bw'obanga omwagala ogenda kumusanga mu Samwiri ekyokubiri sura 12 bw'obanga omwagala ogenda kumusanga mu Samwiri ekyokubiri sura 12 yawulira buwulizi nti Dawudi ayagadde muka Uriya n'amala okwagala muka Uriya ate n'amutta n'akola olukwe oluta Uriya n'ayambala oba yalya oba teyalya simanyi naye n'ayambala
niye samudene n'agende wa pulezidenti n'omwoyo w'amagezi n'amugamba ow'ekitiibwa pulezidenti mu bwakabaka bw'omuno mulimu abasajja abajoozi b'otalabanga omusajja ali wali akaaba amaziga agwawo nti kiki mu bwakabaka bw'omuno mulimu omusajja omu mugagga ayina endiga ayina ente ayina embuzi ayina buli kimu eky'obugagga yakyazizza omugenyi kati nga neiba we ye mwavu ayina endiga egi era okumanya abadde ajagala nnyo abadde ajagala nga muwala we nga agitwala ng'omwana we nga agisuza na mu kifuba kye kuba abadde ajagala kyekyobugagga kyokka kyabadde alina mu nsi oli ow'endiga ennyingi bw'akyaziza omugenyi akutta endiga y'omwavu n'agisala n'agifumbira omugenyi n'agirya omusajja ali wali akaaba Dawudi n'abuuza kiki mu bwakabaka bwange nze Dawudi omwenkanya nze Dawudi omwenkanya aliwo oyo ali luddawa asasule emirundi 7 mumuleete wano mugende mumuleete wano mumugambe kabaka akwagala wano kati oyo asaana nakufa atasasule n'emirundi 7 namugamba bw'oyogedde ayi Ssaabasajja ng'olina obwenkanya nti kyekyo namugamba fine Ssaabasajja kabaka nga bw'osaze ogwo omusango yeggwe namubuuza nalidde endiga yaani namugamba kubanga Mukama akuwadde omukisa n'akuwa abakazi bonna b'oyagala yakuwa n'abaali baka Mukama wo Sawulo n'akuwa ne muwala wa Sawulo n'akwongerako n'abalala nga bw'owayagala naye wabaleseewo n'otwala muka Uriya omu yekka gw'abadde alina ne Uriya n'omutta mpaayo ekintu kimu Museveni nakakati yeewaana azze akola ebintu n'asooka ne yeegaana n'amala ne yekkiriza tevangayo musumba amugamba nti ssebo yegamba abaana bakola nawulira awo bakubye Bobi Wine nengamba let me first study it properly nagenda okutuukayo ng'abaana bakoze omulimu gwennyini nga bwe nagubalagira omulimu gwe bakola kwolwo ogujjukira gwaliko n'okutta Kawuma omusayi gwa Kawuma ne guyiika abasumba ne basigala nga basirise Nathani teyasirika Nathani yayambala n'agenda n'amugamba ssebo wasse munno ne mukazi we n'omutwala kakati njagala ombuulire ku lunaku luli lwe mbagambye nabo baagala okuyitawo bagende bakwateko Nathani mu ngalo bali kisobola abo balituulawo baliyimirirawo Nathani yakikola n'akigamba Dawudi omusajja gw'akigamba yatta Goliaasi omusajja gw'akigamba yatta Goliaasi Samwiri yatambula n'agenda ewa Sawulo n'amugamba Sawulo ekyo kyokoze Mukama akuganya okuba kabaka okuva n'olwero tokyali kabaka wa Isirayiri okuva n'olwero tokyali kabaka wa Isirayiri ku ekyo kyokoze kubanga ojeemedde Mukama kati naabo balowooza nti Serwadda ajja kugenda asike Sawulo mu mukono anti batudde bwe bati ono Musa ono Samwiri ono Nathani ono Eliya waliwo Elisa wali arrangement eyo giwulidde kakati nga naffe abaffe bajja Serwadda Luwere Kiganda Bujingo ani awo Namutebi Manjeri Mubampe Kayiwa Kayanja Senyonga mbu nabo baagala kukwata sikwadi eri mu ngalo mbu beesike mu mikono gwe tokimanyi nti tiimu eno esika eri mu mikono ene yeeno kapiteeni akulembera eri balina kapiteeni Musa kuba ye Musa kye yakola yayimira mu maaso g'omuntu asinga sitaani amaanyi omutima omukakanyavu oyo ye kapiteeni ne waffe tulinayo Luwere ye kyakola ali ku street kati mbu nze newunya Lwere lwatwala abaana n'abakulembera mbu ssebo w'ekitiibwa pulezidenti bano abavubuka be babadde aba people power naye bakkiriza okukyuka okudda mu NRM oyo ayagala kugenda kusika Moses mu mukono batuule balyeko bonna
ekyeggulo mwe basumba mmwe muunya naye mugende munaabe mu musaayi gwa Yesu. Waliwo omwana yakakomenti nze wano eggulu nabadde ndi eyo ndaba vidiyo yange ekiro omanyi nziddamu nange nendaba era nenkwata bayibuli nembisoma kubanga ASP abeera ambuulira olwo nange sebo nzirayo nempuliriza vidiyo eyo nenziramu nensoma ebyawandiikibwa ebyo nga nange waliwo ambuulira olwo sinze mbuulira kati ndi eno ntudde. Ekigambo kya Katonda kisala eri neeno. Omwana yakomentize n'agamba bawunya naye buli awunya genda onabe mu musaayi gwa Yesu. Awe nakomye okutegeera bannange nasese bantu mmwe muyina ebigambo kyova basoma komenti zammwe lwebyo omuntu akomentinga ekintu n'oseka n'ogwa n'eri naye babasajja bawunya. Kakati nange ngenda kukola ngaani nga Alex mukulu yataddeko solution ebombo ne wankubadde ye ono ye teyaba wadde bombo ye yakoze kirala. Naye mazima gennyini basajja mmwe mulekerawo okutema ebijanjalo by'omusajja si mmwe mwabisimba. Bwe muba muwulira nti mulemereddwa ennimiro ebalemye okukoola mwogere. Waliwo omuntu omu gwe bapakasa mu nnimiro najja n'agamba naye mukama wange sika ssente funa omuntu omulala alimewo. Tulabangayo ku contractor asuulawo ekizimbe ng'abadde akitandise n'agamba mukama wange funa abazimbi abalala. Bw'omulimu bwe guba gubayinza obunene mugusuulewo naye mulekeraawo okutema ebijanjalo by'omusajja. Mulekeraawo okutema kasooli w'omusajja si mmwe mwamusimba. Abawadde ekisa wali otunda nnaanaasi wali ovuga boda nga ASP obonyeebonye ozanye ne beeti mwenze nazanya beeti genda ombuuze gobanga oyagala akapapula katamu okumanya nasiba akapapula nasiba n'akawiiki akatambula gwe era osibyeko akatambula nemala okusiba akatambula nengamba mu makkati awo ne bakakuba nengenda nenkola apiiru gw'omanyi okukola apiiru mu beeti kiki saakola nze wiri ekintu sente gye saalyako e Kampala saatembeya saatunda ku scrap ezisigadde zonna nazirya. Mukama n'akugjeyo gwe musajja gwe n'otandika n'ovuga ennene n'ovuga y'emipiira 6 nze ndi wano olunaku lumu lwe nali ntuddeko okubanga anyola ku steeringi y'emmotoka nali ku ssomero. Oyo musajja gwe mbanyumiza Sebaggala Mukama amuwangaaze ye Minsusera njagala Mukama amuwangaaze nga bwe yawangaaza Minsusera mu Bayibuli. Olumu yalonda abantu abasinze okukola obulungi mu ssomero. Abasinze okukola obulungi n'alonda ow'empisa simanyi owaaki asomye obulungi akoze bw'ati n'aleeta omusajja ow'emmotoka bana aba driving school n'atuwa offer tunyoolemu nenyoolanyolamu awo eddakiika nga 15 naye simanyi emmotoka naye waakirira naginyoolamu. Naye basajja mmwe Mukama akujje mu butembeyi akuwadde kakati gwe gwavuga ennene gwabula okakkanye ku bijanjalo by'omusajja ebyakuweesa ennene obikakkanyeko obitema. Omuntu akugamba nze omusajja yakuwa ebyo byonna okola ebijanjalo bye bulungi waakirikolako bitono limaka akatono naye nga katukudde. Kakati gwe ekikulimisa ogutundu ogunene ng'okubye endaaya kiki? Kakati mweyakumbuuza endaaya kiki? Abapakasi abamu bakola bwe bati ayagala alime okuva paaka empya yonna agimala olunaku lumu agive eno ku Jesco agitwala agikuba eri ku Kyaggwe Road eri wa Kisekka. Kati alima eri najjabika ku guno nga guno gwa wano gwoto ekyo kye bayita okuba endaaya n'alima eri najjateeka wano. Bamuwadde okutema ebikata n'agenda atema eri ettaka n'ajja aliteeka ku lino eritali ttema ekikata kiwere mangu. Saate ekikata olina okutema ettaka liri lijja oliwumbe wano we wabadde watemye edda ekyo kyekikata kati oli atema eri ng'akuŋŋaanyiriza wano. Ogenda okulaba lumonde tayingira mu ttaka. Bulumonde bubeera bwe buti waayi bwalema okupenetratinga ettaka busobole okufuna omulanda kubaawo wakati waliwo lwazi tewaatemwa. Abasajja bali mu nnimiro y'omusajja bakuba endaaya. Kati gwe ekikugizisa ekkanisa ya ikazi 12 nga tosobola gisumba kiki? Wakirifuna ekkanisa y'abantu 6 obatuuse mu ggulu
funa ekkanisa y'abantu 7 obatuuse mu ggulu. Yesu yagamba bw'ati, Yesu ebbanga lye yamala ku nsi yafuna 14 n'okwebaza ne yeebaza. Bwe yali aggalawo yagamba kitange nkwebaza bonna nga bwe wabampa mbakuumye tekuli n'omu okuggyako endiga ey'okubula. Naye Bayibuli egamba bw'eti era baddamu ne babajjuza ne baba 12. Beera ne 12 tewali agenda kukubuuza lwaki baali batono ne bwe baba 3. Naye abasajja bakakkanye ku bijanjalo by'omusajja babitemye, kasooli w'omusajja bamutemye. Edda tata yatugananga okulya ebikajjo twakolanga bwe tuti. Ate mugenda kuseka. Ng'ekikajjo kikyo gwe wakisimba naye nga yatugaana ebyo mbola okuba mbuna ekikajjo kikyo ogende okimenye olye. Kati ffe kitwakolanga bwe tuti ate ng'abeera abimanya ajja bwatunagaa bino ebikajjo byabadde 13 ku kikolo ekirala kiri luddawa. Oba nokimenyako nokisigala nga kitangaala bwe kiti. Kati ffe twakolanga bwe tuti ng'ogenda ng'okimenya ng'omenyako ensigo ng'oddamu ng'ogisimbamu bw'oti. Ng'oddamu ng'ogireka yonna ekigundi kyayo kyonna ng'okisimbamu bw'oti. Ekikajjo kibeera kisakaatidde kiti mugenda okulaba ekikajjo kyonna kikala kiggwaawo. Ogenda okikwatako oti nga buli kyokwatako kigweri kyokwatako. Taata agenda okukizuula luvannyuma ng'ebikajjo tubimazeewo nga ye abiraba bisakaatidde byawotoka omulundi ogwo. Agenda okukwatako nga nsigo si bikajjo nti bisimbye mu mirandira. Kiri twakirya ne tusimbamu ensigo eri bweti. Ibyo abasumba bye bakola. Ekkanisa muziraba zijjudde naye zonna nsigo. Insigo ziri kuli zaawotoka. Ogamba n'omuntu waliwo ekigambo kye nayogera wano. Omuntu olwavaawo bw'ati nakulesimu nagamba naye naawe atendeka munze gw'obadde ogamba. Ndi mulokole emyaka 6 naye simanyi era nsabira na wa pastor gundi. Simanyi Samuel ali mu kitabo ki. Era tosobola kuŋŋamba nti bw'oyita ku kitabo kino kuddako kino. Wabula Katonda bw'anyamba nga nyina Bayibuli mmalaga bikula ndabiraawo nga nnoonya Isaaya n'engwa ku Isaaya. Naye ng'ayinza okuba nga anoonya Isaaya ng'amunoonyeza eri mu Bakolinso. Kati n'omugamba nti bikula Makko najja n'amunoonyeza mu Numbers oba mu Kuva. Ali mu ndagaano nkadde mwanoonyeza empya naye mulokole emyaka 10. Bayine ebikolo biraba nga byonna bisakaatidde naye ebikajjo tekuli ensigo ze bazzaako bwe bati. Ate abasajja abo bennyini be baalyako ebikajjo bo ne bazzaamu ensigo. Abantu babamalira budde. Ono olumala okuvuma basumba banne n'abeera mu mawulire ne bamukuba ng'alangira ennaku 40 nga mujjanga nammwe mumuyambako mumulwanira olutalo lwe mutamanyi. Kati njagala ombuulire obudde bugenze. Omusajja Eriya yali atudde bwati we yali atudde kweni TV akawungeezi. Nalaba amawulire nti Akabu asse Nabosi n'amutwalako olusuku lwe oluli okumpi n'ennyumba ye. Bassekabaka ekisooka essula 21. Teyalinda mawulire kuggwaayo. Teyalinda NTV akawungeezi n'ayambala n'akwata emmotoka n'avuga n'agende wa Akabu n'amugamba Akabu kino tekisoboka. Akabu kino tekisoboka kyokoze omusajja osse waaki. Mu kiwanvu embwa wenyweredde omusaayi gwa Akabu gwa Nabosi wegenda okunywera n'omusaayi gwo n'atambula n'agenda. Mu kiwanvu embwa wenyweredde omusaayi nali njagala omuntu omu ajja agambe Museveni nti Museveni bw'ati bw'ayogera Mukama. Awo embwa wenyweredde omusaayi gwa Kawuma kubanga yatugambye nti ye yennyini ye yakomandinga era abaana ne bakola omulimu gwe nnyini gwe yabalagira. Waabulayo omusajja ogwo naye bali awo bonna beesunga olunaku lumu balowooza kuliko agenda okugenda akwate Eriya mu ngalo. Kakati okwate Eriya mu ngalo oyogere ki? Munyumye emboozi kyebagatta ne Eriya gimbuulire. Kubanga buli kategole bagenda giwa abaayo. Buli kategole egenda kutuula ng'era bwe mubiraba mugundi bagamba bannange kino ekidaala musembereeyo eri abavudde e Kampala. Naye mumanyi abavudde e Kampala kye beekola mu byalo. Muzeeyi sebo muzeeyi gwe ow'essuuti ddayo eri sebo w'e Kampala najjanga ddugala ye n'atula bagobawo wa ssuuti ow'omukyalo. Muzeeyi yongerako eri yes tukumanyi muzeeyi chairman genda wali eno tenti y'ab'e Kampala muleete ennyama muleete musooke mugabule omuceere gw'ab'e Kampala.
Kanata ate abe Kampala be bali emiche ne bane abe Kampala bajoga mu kyalo eyo mwali muziseeko. Musoke mugabula abe Kampala bagenda bambi abe kyalo be bazimbye ekidaala, abe kyalo be basimye entaana, abe kyalo be bakimya amazzi, naye nedda sebabe Muzeyi weyongere yeri mama gira boti eno tent twagala mu be Kampala bokka bananga abe Kampala mwe bale kujja abe Kampala ne bali ennyama Kampala ne mu kyalo ne bali nye motoka zaabwe ne bagenda kakati bambi abo mu kyalo bo ne bali akatogo ne bali ebijanjalo ne bali awe ebicerekere byasigadde mu sefuliya nga abe Kampala bagenze dda kategore bwezi tobezibera muganda wange kati njagala ombuulire Eriya kuche yakola mpayo ngojeko muzata ye mumujeko muzata yafana ye mulamu tukomyawo speech ya muzata kati ne fittinga mu mbeere neeriwo nga muzata yafa mwaka guwedde muzata omufu asinga abasumba babalokole combined muzata teyatema kijanjalo neki muzata teyatema kasooli wa musajja wabula abasajja balemereddwa okukola ennimiro ya munna ya gundi ya mukama waabwe bali ku kintu kimu nze okujjako nga gundi ne family ye bafudde ne baggwawo kati njagala mbuuze Bujingo Katoro Senga bwagamba nti bwe yalaba mukazi we ne Kayanja nalaba mukazi we ne Senyonga balina kufa okuddira mukazi we kati senga mukazi we yali amusanze ne mama Fiina oba ne kulannama kye kyandi musanyusiza kubanga omukazi yaddukira mu basumba waliwo embeera naddukira mu basumba kati senga mukazi we yaddukira wa mama Fiina ekyo waliyo kyebuuzizaako nti mukazi wange era senga yagamba nti mukazi gwe okenkulabye ne kulannama nenkulaba ne mama Fiina okujjako nga bafudde sikuddira ekyo nandibadde mukkiriza nti ye omukazi ono yali anonyeyo ddogo naye yaddukira mu basumba banne yaddukire wa Kayanja ye yasooka Bujingo okusumba so many years olwo luzungu lutuufu oba si lutuufu lubeere nze lwe bansomesa Harvard Senyonga ye yamusooka okusumba omukazi bwaddukirayo aba akoze ensobi ki yali ayagala addukira ebulenge wa mama Fiina bali mu bijanjalo by'omusajja batema era omuntu akugamba onagamba bannange nze tonyumiza kintu kiyitibwa musumba era bangamba bwe bati ate gwe kasajja gwoli mugazi mu mutwamwo otubuulira enjiri ng'oyitira ku Bobi Wine ye nayo mudda sinamwogerako kansooke mbabuulire Bobi Wine oyo si musumba si mukulembeze wa ddiini Bobi Wine ali tukulembera ffenna squad evudde Uganda anti omanyi mutuula bwe mutyo Bannayuganda mwenna mutuule wali bannagundi mubeere wano mwe Abanamibia wano Abanigeria mmwe mulekaana nnyo musembe eri emabega wali kati Bobi Wine asituka atambule agenda asike Musa mu mukono kubanga bafaanaganya emboozi Musa mbadde sinayogera ku Bobi Wine bannange Honorable His Excellency Kyagulanyi Musa amugambe wakola ekintu kye nakola ku mulembe gwa Farao yali mukambwe Farao nagamba Farao let my people go musajja nagaana ne Bobi amugambe mwana nange nagamba wange naye abasajja bankuba gwe tebakukuba gwe Musa yakutya kuba gwe wali oyina omuggo nze nali sina amuyadde nali sina omuggo gwe no gwasulawo nno omuggo ne gufuuka omusota awo Farao n'atyamu naye naawe bali bajja kukuba naye omusajja yankubira mwaluwa nagenda mwaluwa ne mugamba leti dugubarago basajja bankuba ne dureva wange ne bamutta gwe no weesiimye dureva wo gwe wagenda naye okimanyi nti Mukama bwe yali atuma Moses yamuterako dureva yamugamba genda ne Aaron akuyambeko Bobi yagenda ne kawuma teyadda abo basobola okunyumya ayinza n'okufunayo wiiki namba nga anyumyamu ne Mose leka musaleko nga banyumya ne Mose bannange Mose wakikola bannange sebuno yawulamu ennyanja emyufu nti naye nange nakikola we Uganda nti nali nkulaba wakikola
ne Museveni nti yali mwangu owulira emboozi bwekwatagana kakati awo Sserwadda anyumye eki mbuliramu kakati nze ya Bobby njikuwadde ekwataganye n'eya Musa naawe mpe ya Sserwadda mpe ya Lwere kubanga Lwere ali mu kusomba abaana b'e Gosheni bali abaali abaddu y'abasomba abaleeta wa Faraawo Lwere akulira abalokole e Uganda asomba abaana nga abajja e Gosheni abongereni wa Faraawo amugamba bano balaba bano bibabadde bagenda ne Moses bano baba no mbaleese era bonna bakkiriza bagambye tebalina gye balaga era baba no mbaleese baba no mbaleese kati gwe mbuulira nze nkuwadde emboozi oyo omusajja Honorable Kyagulanyi asobola okugenda bulungi nnyo n'ayogera n'Eriya n'amugamba bannange Eriya nga wakikola n'oyimira mu maaso ga Akabu n'omugamba nti Akabu ose muno ose omusajja olw'ettaka lye nti nange munene nayinya n'eŋŋamba Museveni nti ose liita Museveni ose kawuma Museveni ose kyeyune nange nakimugamba wabula wakimugamba ne wali musajja wali kasajja kati naye wali kasajja nze nali wano mu ddirisa nga nkulaba kati gwe mbuulira Kiganda ayogere ki ne Eriya Bayibuli tugamba nti bino eby'omunsi bituyigiriza eby'omuggulu bino ebintu mbibagamba nga ebyokusaaga naye nkugambye abafaanaganya emirimu Kabushenga yatuzizzaako kemabega n'atunnyonnyola olaba n'abafa yabajjukidde n'abagamba mumanye ekyokukola nga sinneeyongerayo tusooke tusiriikiriremu tujjukire n'obboma y'ombo tumusabire awummule mirembe baakola omulimu gwe gumu obudde bumpeddeko tujja tandikirawo enkya anti mugamba naye naawe olinawo watukwatira ku Bobby kasita otandika Bobby awo nga tubeerawo this is Bible and politics ate kakati njogere kwani Bobby yasobodde okikola yasobodde okuyima mu maaso g'omusajja ayina sitaani yagamba Qur'ani nti Firauna yalina omutima omukakanyavu ogusinga n'ogwa sitaani kati ate ne Museveni yalina omutima omukakanyavu ogusinga n'ogwa Firauna which is Faraawo naye omusajja ali mageraawo kamwokya wano ayimirira mu maaso ga Museveni namugamba let my people go it's now 3 years ayimirira buli ku makya namugamba let my people go juya kimugambye ayambadde kanzu alinga mukatali bwati omugena amugamba let my people go once again olumu najjanga bisuuti eri gye balagire namugamba let my people go olala najjira mu jjini namugamba let my people go kati njagala ombuulire naawe gendayo obisome byonna nga bwe mbikuwadde Nathani mukuwadde Nathani yabeerako ne we yali atudde ne bamugamba waliyo eyeerayiza nga si ye yalidde akalulu constitution yegamba Sulumani ye kabaka wa Isirayiri naye muganda we Adonija wuuli yeerayize kololo agenze kwerayiza Nathani yasituka n'atambula n'agenda wa Dawudi namugamba tekisoboka watulayirira constitution ya Isirayiri egamba nti Sulumani ye kabaka lwaki osikiziza omulala Dawudi naye namugamba omwana yeerayiza nti sinze namulonze bw'oba sigwe wamulonze ngenda kuteekako omutufu namugamba muteeke ne ku ndogoyi yange ku nnyumbu muteeke ku nnyumbu yange omutwale omulayize bye babagamba mbu abasumba tebayingira mu politics Nathani yayingira mu succession battle eya Isirayiri nagira namugamba togeza nako okwerayiza ate nno ne Adonija yagenda okwerayiza babujingo nga bawagireda era Adonija yali ayina omunaddiini yamulayiza ssebo nga ina Bayibuli ennene bweti ngira kabona mulamba abo bakabona babeerayo ng'agenze kulayiza Adonija Nathani yabiyingiramu n'agamba never over my dead body yogera wano gundi constitution yaffe egamba eti namugamba mwana wange genda olayiza omutuufu era bwe balayiza oli bino ebyono byafa bwe bava nga babagamba
abalokole muve mu politics kubanga politics sitaani. Wulira omusumba bagamba mbu politics sitaani nga Nathan ali mu ggulu. Kakati oyo agenda kugenda atuule ku ntebe ya Nathan oyo atuuleko anaajako. Asobola n'okusembera oyo. Era bajja bagamba mutemwewuunyanga nga bwe bwina zaamenye kawati ne bagamba serwadda kayanja muve waawo mweyongereyo eri emabega mweyongereyo. Awa Kyagulanyi atali musumba alituula mu bifo ebyali ebyammwe mu abatemye ebijanjalo by'omusajja. Obudde bugenze katusabe. Mukama bawo omukisa. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo. Nkwebaziza Mukama olw'olunaku olwaleero n'olw'ebigambo bye njogedde. Mukama ebigambo bye njogedde si lwa kuba politics naye olw'omulimu gwo ogusaana w'e Uganda. Ng'abasajja wabawa buli kikozesebwa, wabawa ebidomola, wabawa enkumbi, wabawa aw'okusena amazzi, n'obawa najjolo, n'obawa rek, n'obawa buli kimu Mukama ekikola mu nnimiro, n'obawa ebitiiyo, n'obawa buli kimu, n'obawa gambutusi, n'obawa gloves, n'obawa tuulu zonna Mukama zonna bazirina, naye zonna bazikwata ne bayingira ennimiro ne batema ebijanjaalo byo. Mukama njagala okomyewo ekisa kiri ekyasooka badde ku musingi guli ogwasooka oba babadde bakikola tebamanyi Mukama basisinkane bategeere ogambye lumu ogenda bateega mu kkubo ng'empologoma era oli bataagula okumanya ogenda bataagula ogenda kukwata akabubi akabikka omutima nti nako okataagule omutima oguleke ebbali. Mukama nkusaba abasajja bano baleme kusoma byawandiikibwa bya bimu bya 10 na biweebwayo byokka. Era yenjiri yokka gye babuulira Mukama babuulira bimu bya 10 na biweebwayo. Abantu bo ne baleeta ebimu ebya 10 n'ebiweebwayo ku makya mu ttuntu n'akawungeezi okuva ku Mande paka ku Sande. Mukama naye ne bamaliriza nga mazima gennyini bo bennyini be babatemye. Abantu banna Uganda Mukama bakwagala bakumanyira batya Katonda kubanga ne mmoto y'eggwanga lyaffe egamba kulwa Katonda n'ensi yaffe n'ensi yange n'oluyimba lw'eggwanga lusooka naawe nti o Uganda Katonda oyo yennyini akuwanirire. Mazima Mukama bajjajjaffe Uganda bagiwonga mu mikono gyo buli munna Uganda akumanyira akutya naye abali mu nnimiro zo Mukama batemye ebijanjaalo ne bw'olaba omusiri gwonna nga guwotose bwe gutyo olwabo abakola mu nnimiro yo. Naye Mukama nkusaba osse ekisa ekirala nkusaba otonyese enkuba Mukama ebijanjalo bino ebimenyese ebiwotose biddemu bifune amaanyi byetengerere. Mukama ddamu obizimbe buto bimulise bibale. Naye Mukama abo abantu bawo omwoyo w'okukyuka bakyuke. Naye bwe bali babaganye nga Hoseya bwe yayogera Mukama oli bataagula bali batebalina kye beekwasa obataagulanga Mukama n'akabubi k'omutima n'okajjayo omutima n'oguleka ebweru empewo n'egufuuwa enkuba n'egukuba omusana n'egugwokya. Mukama Bayibuli egambye nti olibeera mukambwe nga eddubu eribbiddwako abaana baalyo. Mukama nkusaba nze konsaani yange eri ku bijanjalo bino ebiwotose. Mukama konsaani yange eri ku kasooli ono awotose. Nsaba Mukama kasooli ono omuzzeemu amaanyi. Nkusaba Mukama abantu bano obakomyewo nate leka babale. Teekako Mukama ebigimusa. Mukama teekako ebigimusa. Mukama yimusaayo omulembe omulala. Waakiri Mukama yimusaayo abakoola abalala. Waliyo abalala abalirwedde okukoola Mukama. Waliyo abalala abalirwedde okukoola. Tuddeyo ku musingi Mukama tubuulire enjiri eri gye walagira. Eri gye walekera Peetero. Mukama eddemu ebuulirwe mu linnya lya Yesu. Nga si njiri yakwekkusa, si njiri ya receive and take, si njiri ya biweebwayo byokka. Mukama obulokole tekitegeeza biweebwayo, obulokole tekitegeeza ssente. Naye Mukama obulokole bwe Uganda okuva lw'oyingira mu kyaki obulokole kitegeeza ssente. Ayi Katonda w'eggulu nkusaba osse ekisa kyo Mukama. Nsaba ekisa kyo Mukama ekitaziyizikika, irresistible grace. Mukama etomera abantu abo Mukama baddemu amaanyi bagume omwoyo Mukama era babale n'ebibala bibeerewo. Mukama tusaba ekkanisa edde ku musingi guli gwennyini Mukama. Nsabira abantu bano Mukama ab'emitima egyakutuka egyamenyeka
baddemu bakwagale buto okusinga ne bwe baali bakwagadde Mukama. Bakitegeere nti si gwe kizibu naye bali abaali bakoola kyekyali ekizibu kati baddemu buto kubanga era ne bwe banadduka bagenda kuddukirawa. Yobu yagamba bw'ati, Yobu yagamba nti naye ggwe Katonda ng'oli mukulu naawe ng'onsobedde, ne bwe nkweka wansi mu nnyanja ne neekweka eyo nneme kukulaba era nayo nkusangayo. Nti ne waggulu mu ggulu gy'oli, wansi ku nsi gy'oli, wansi mu ttaka gy'oli, ne bwe ŋŋenda mu jjinja wakati ne neekweka mu lwazi Katonda gy'oli. Kati ne bano bakitegeere tewali wakuddukira era bakomewo mu kisa kyo Mukama. Baddeyo bakole kye balina okukola mu linnya lya Yesu. Mukama n'abalwadde mbasabidde mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna, okuviira ddala ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda neera Mukama tugamba yongera okumulaba, yongera omujjanjaba. Tukwebaza olw'obulamu bwe kuba akyaliwo. Mukama Honorable Segirinnya naye twongera omuteeka mu mikono gyo, naye mujjanjabe mu Mukama. Ffe tetufa ku kirwadde oba kirwadde ki olaba ne bw'aba aweddeko ennyama n'asigala nga magumba era waliwo amagumba agaddako ennyama. Kati ekikulu si kirwadde, mbu simanyi ekibumba, simanyi kisense buse, simanyi kiyiikayiika, eyo si y'ensonga. Amagumba wagazaamu ekibumba, ate eggumba we likalira ekibumba kiba kyaggwawo dda, naye amagumba wagazaamu ekibumba Bayibuli egamba ne gaddamu ne gaba amalamu. So nze Mukama ekikulu si kirwadde ki oba alaje nze simanyi. Mukama kyemmanyi nti owonya buli ndwadde. Nkusaba owonya abalwadde bonna n'abali wano n'abo bagenda okulaba vidiyo eno Mukama basisinkane mu linnya lya Yesu. Mukama ne Museveni tukyamuliko, tetubeera mu nsi emu ne Museveni kubanga ne bino byonna Mukama bye tuwogedde Museveni ye yabireeta kubanga ye yawugulaza bano abakola mu nnimiro yo, ye yabajja ku mulamwa, ye yabajja ku mulamwa. Kati ffe Mukama tetubeera mu nsi emu ne Museveni, tetubeera mu Uganda ne Museveni. Mukama twagala Museveni aveeko, bw'aba teyeenenyeza naye afe nga Farao bwe yakakanyala yafa, ne Museveni bw'aba akakanyadde naye afe mu linnya lya Yesu. Ffe tetubeera mu nsi emu ne Museveni, never. Mpoza wanganguke agenda anoonya obubuddamu awalala, naye ffe Uganda tetubeera mu Uganda ne Museveni. Mukama bw'aba asigalawo ffe tutwale, bw'oba tolututwala ye aveewo. Ku bibiri Mukama tusaba olondeko kimu, tetubeera na Museveni mu nsi emu, tetubeera na muntu atayagala banne, tetubeera na muntu atta banne, tetubeera na muntu atalina buntu munda mu mutima gwe. Nedda Mukama, oyo asaana kubeera na sitaani oba na nsolo. Mukama lumu bwe walaba Nabukadduneeza ng'omutima gwe gwa nsolo, wamutwala ku ttale n'agenda ali omuddo ng'ensolo, n'omumeza enjala, n'omufuula ensolo, n'omumeza ebyoya. Mukama ne Museveni mutwale waakiri mutwale mu Queen Elizabeth. Mukama ali omuddo ng'amazike, muleke abeere n'amazike g'ebusitema mu linnya lya Yesu. Ffe Mukama mutwale mugjeewo nga kye wakola Nabukadduneeza, waakiri kimukole. Neffe tetubeera mu nsi emu ne Museveni mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Mukama abatalina mirimu gibawe, abaagala ssente Mukama zibawe. Waliwo ababuliddwa tuition Mukama mubawe, ababuliddwa school fees mubawe, essente ez'obujjanjabi zibawe, buli kimu Mukama buli omu nga bw'akyagala kibawe mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Mukama abawe omukisa. Nsabye mu Kristo Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Nsigadde nze asiima owire ku Sunday siba ASP. Mbasiibudde mu linnya lya Yesu mweraba. Mbatumidde kankomaawo kubanga obudde bugenze, mbatwalidde obudde bungi amusole, mbadde nnyina okumalayo gundi eno. Mukama bawe omukisa, mbagala nnyo.